The Newsroom, where untold story is revealed. Wana abana bankabirira bukabirizi abazzukulu bonna bali wano beyayuya bweyayuya tetulina na kyetulya. Parliament enyambe sobola okuba nga ndabirira abaana battu bano. Gavumenti etukwatizeeko ku lw'abato betusigaza amazima gali nti embeera tetumanyi weegenda kutambula. Beyond the Newsroom, kwe mukutu kwoli kwosinzira ogenda maaso n'okubeera nga otugoberera kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala kyalwaddaki. Maama wa Segirinya ne Bobi Wine beefunye si byangu saidi eno baba family babano batabuse. Muganda wa Segirinya yeebazizza Bobi Wine okubeera nga ayimirira wamu ne muganda we kwoteeka n'okumusiibula mu ngeri ye nga Segirinya gyali ayagalamu. Bannannuupu babano batabuse ate byonna mbikuleetedde. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like, bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekinnoomu oyo gy'asinzira okubeera nga agenda mu maaso n'okuba nga atulaba. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu gw'atanaba subscribinga ku mukutu guno tusobole okubeera nga ate tutambula ffenna. Kaakati Mama wa Honorable Muhammad Segirinya avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti tebalina mmere gye bagenda kuliisa abaana aba Segirinya era waayogerera kaakano baasiibye na njala mu lunaku lumu nga Segirinya amaze okubeera nga aziikibwa. Ebigambo bya mama wa Segirinya bye bino. Nina ennyike y'amaanyi nnyo okulaba ng'omwana wange Segirinya akoledde abantu bw'atyo yangenzeeko. Era embeera gyennimu ya kiyongobero n'abazzukulu bonna ne baganda be ffenna tuli mu mbeera ya kiyongobero, tetulina na kyakulya, tuli wano nina abaana. Naye bannange mbadde nsaba mu nnyambe okusookera ddala neebaza Parliament okumbeererawo ku mwana wange Segirinya Muhammad. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubeereddewo nnyo omwana wange, mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu ngeri emu agenze mu maaso Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kubeera nga ategeeza nti ekibiina kya NUP abasaba bawe kaadi abadde omuyambi wa Muhammad Segirinya amanyikiddwa nga Alex Selyomba agere mu maaso n'okubeera nga yadda mu Parliament akiikirire bannakawempe era n'asaba bannakawempe okubeera nga balonda musajja mukulu ono Selyomba ogenda mu maaso n'okuba nga ayongerayo ezibadde enteekateeka za musajja mukulu Muhammad Segirinya. Ne bannakawempe North njagala mbabuulire, njagala nina omwana wange Alex Ruswa Luwemba, njagala mumuseemu obwesige yabaddira omwana wange Segirinya Muhammad mu bigere era njagala mumuwa akalulu Alex Ruswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange ng'akolera bulungi omwana wange kuba omwana wange yaŋŋamba maama Alex Ruswa Luwemba namwessaamu obwesige buli kimu Alex Ruswa Luwemba abadde akikola bulungi. Gwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu Alex Ruswa Luwemba ajja kubanga Segirinya atambuze bulungi buli kimu ekya Segirinya, nange nja kumubaako ajja bakolera bulungi. Ndi wano abaana bankabirira bukabirizi abazzukulu bonna bali wano beyayuya bweyayuya tetulina na kyetulya. Naye mbadde nsaba Parliament ennyambe. Kakati baba family bavuddeyo ne boogerera Bobi Wine n'ekibiina kya NUP amafuukuule nga bagamba nti mpawo nakamu ke babawadde era nake babalekedde okuggyako okuleka amabanja n'okubeera nga bakoze effujjo eritagambika mu kuziika kitaabwe oba ate muganda waabwe. Genda gye yalidde kati bo bamukoledde ki? Tewali bamulekedde mabanja
eyalidde abeera ngoyo bwe mumulaba embeera gye musanze wano nti bamusanze abantu bali obeketalo kakufumba abantu bangi eyalidde abeera nga ffe okitegeera so tuvumirira eyo enkola yaabwe balina okukendeeza ku ffujjo lyabwe kubanga abo abantu Bobi Wine yenna so controllinga abantu be naye abantu ne bakuba abantu ne babba abantu basigadde wano miranga banzibye bankoze batya bankubye muganda waffe baamukubye kati oba tulekedde kifaananyi kiwadde omubaka abadde wa Nuupu oba tulekedde kifaananyi ki nedda tugamba nti kyasusse sister katono nnyo mumbe kinajjukibwa nti Muhammad Ssegirinya alama ekibiina kya NUP ogenda mu maaso n'okubeera nga kimuwummuza mu ngeri y'emu ne Bobi Wine okwogerera essaawa 5 oba sinakindi waleme kubeerayo mulala ayogera ku mukolo ogwo era nga kyabadde kiraga lwatu nti Bobi Wine yalina okusalawo ku butya Ssegirinya bw'agenda mu maaso n'okubeera nga awummuzibwa nga gwabadde akkiririzaamu era Ssegirinya mu bigambo bye bimu ku byasembayo yagamba nti abantu basinga okwagala mulamu bw'ensi eno ye maama we Bobi Wine kw'ossa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri baffe nannyini ttaka nti be bantu basinga okuba nga ayagala kakati byo ebya family bwe biti bibiri ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba ng'agenda mu maaso n'okuba nga ategeeza nti Bobi Wine mwagala mirambo simanyi oba n'olyagirya era talina kye yali akoledde musajja mukulu wa Muhammad Ssegirinya kawabe mu ddwaliro tamukyalirangako naye nga intaneti eno bweterabira maze neeswaza Mathias Mpuuga nkusaba olabe ku vidiyo eyo kambabulire n'ebbanga lyamaze Lubaga tebalinnyeeyo wawawe yalinnyeyo agende akwate omuze ategeeze eggwanga nti nagende Lubaga n'endaba Ssegirinya abo bonna be mulaba bali awo abeeserejja ng'abasezi kusengejjera era kakati ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Luyomba badde PA oba personal assistant wa Muhammad Ssegirinya avuddeyo n'ategeeza nti obusobozi obubeera omubaka wa palamenti byonna abirina si buyegereze si kwagalwa bantu n'ebirala ebiringa ebyo byonna birina era mweteefuteefu okubeera ng'ayimirira mu bigere by'abadde mukama we newankubadde ng'engatto ze nnene ajja malagaze kakaati kamu oba oliawo abakiikirira ebigambo bye nkusaba nabyo tubiwulirize okusookera ddala amawulire ngafunye ndowooza dakiika nga 2 emabega ne bantegeeza nti famire evuddeyo n'empa oba oliawo n'empandako eddusu kugenda mu maaso n'emirimu gya Honorable Muhammad Ssegirinya okukiikirira bannakawempe North oba oliawo ntuukirize manifesto ya Honorable Muhammad Ssegirinya amawulire malungi nnyo era nga sanyukidde nnyo kubanga yeno famire esoose mu byafaayo by'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nomale abanafu aba NRM babadde bakikola nti omuntu oyo ava mu famire omubaka waafa balonda ava mu famire naye bano basetinze precedent ennungi ennyo mu Uganda nti n'omuntu omulala atali wa famire basobola okumuwandako edduso ekyo nno kintu kirungi nnyo beebale kubeera nti oba oliawo bamanya era ne basiima nti kituufu ddala ddala obusobozi mbulina Bwana Zambaali ogenze n'ogamba nti qualifications ozirina obusobozi obulina engatto za Ssegirinya nga zibadde nnene obusobozi obulina ekisookera ddala Zambaali qualifications ezinteeka ku kifo ekyo qualifications nzirina ninze bulinzi electoral commission okulaba nti oba oliawo erangirira nti ekifo kikalu tuteekeyo oba oliawo kusaba kwaffe njala okubategeeza nti engatto za Ssegirinya zo zibadde nnene era obuvunaanyizibwa obwo nkakasa nti abafamire banyeze epeesa ettuufu erisobolera ddala okujja ekifaananyi kya mubaka Muhammad Ssegirinya obudde buntwala misinde bannakibiina kya National Unity Platform mwana muwala amanyikiddwa nga Fifida Queen ono nno yavudde n'ategeeza nti bantu mmwe okubeera nga mukayanira n'okukaabisa maama wa Ssegirinya lwaki bwe yajja ku palamenti ng'anoonya sipiika temuwamuwa attention ye Ssegirinya bwe yali anoonya bail lwaki temuwagimuwa n'agenda ajjanjabwa nga obudde bukyali oba oliawo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala ebigambo bya mwana muwala ono okusaba nabyo obiwe ku matu omusajja yabalaajaniranga n'abagamba bannange nfa bannange kangende nzijanjabwe maama we ne yeewuuba ku palamenti ng'anoonya sipiika wa palamenti essaawa zino olwaleero bamuwadde ekifo ekisingawo bulungi to view the body of her son naye nga we yanoonya palamenti kyabatwalira ebbanga
okumukkiriza okugenda okulaba speaker. Banji bafuddeyo ne bagenda mu maaso n'okwera nga boogera era nga bagamba nti Nuupu yalinnya mu nteekateeka entuufu kutya omubaka bwe yandibadde alina okuziikibwa, naye ebigambo bya Katongole bino bikulu nnyo singa oba obiwadde obudde. Sseggirinya yabibagamba era President bwe yatuuka mu meeting Secretary General n'abakulembeze ne batuula, President n'agamba bannange nga sinnayogera aba family mwogera ki? Njagala wa family omwoveeyo mpuuga gy'otaatuulamu etegeka, tewatuula mu meeting etegeka kuziikibwa kwa Sseggirinya, wegituulamu erubaga. Mukama wange President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General, Leader of Opposition, baatuula mu meeting ne babuuza family, mubadde muteesa mutya? President yali amanya amaka ga Sseggirinya ag'ekasangati. Ne bagamba kaakati twalisabye akungubagirwe ennaku bweziti ne bweziti. President n'abagamba kale ne bamusaba tubadde tukusaba President. Abantu bangi naye tetulina tugenda kusuza maiti ekiro. President n'abagamba ekibiina si kyange nze Bobi Wine, pate si yange yabo ba Sseggirinya ne bannayuganda. Oba mwagala nnaku mmeka kasita mukungubagira Mr. Update ku National Unity Platform. President n'atowa order eri Secretary General mutereeze buli kimu ekyetaagisa kibeerewo. Kambuuze mpuuga tewalaba abafamile nga bazze ku NUP era nga sente tezinnajja. Wuliriza, njagala kubuuza Mathias Mpuuga kati ngenda babulire ya Sseggirinya n'engeri gye bamutemuddemu. Basajja mmwe mugenda kumpulira nga sente tezinnabatabula ne baganda ba Sseggirinya abamu abalidde sente ne boogeza ekirimi baaliwo ku kitebe. Ebifaananyi tugenda bizza ne bajja ne boogera ne beebaza President ne beebaza NUP nga banaye bwe nkujjako tokuba. Wuliriza, ne beebaza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe bamala ebyo byonna ne bikolebwa, awo njagala nveewo kubanga ebyo mwabiraba naye waliwo enjagala okutuuka engeri byonna bwe byabadde mugenda kutya ensi. Ebigambo ebyo tubiwulidde bulungi. Kankuwa emboozi ya maama wa Muhammad Sseggirinya ogiwulirize n'obukakamu obw'ekika ekyawaggulu, oba oliawo osobole okuginnyonnyoka ogiggyemu amakulu naawe oteeke mu comment section kiki ekyo kyogera mu maaso, n'okubanga munywanyi olowooza ku nsonga ezeefaananyirizaako nga zino. Amannya agange nze Nakajumba Justin Sanyi. Sinaawo nteekateeka yonna ku baana era sirina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu, embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere, tuli wano ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki? Okujja olw'omwagala waabwe Sseggirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki? Okulinnya. Sirina kye nalabye. Sirina kye nalabye. Era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwenninze ne nguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki? Abajja, naye nga tebalina kye bandekedde. Mulanga ngukubira Paalamenti esobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwano. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gaagalirawo school fees. Kati sirina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tisirina wentandikira kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomo nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamaniwo tetulina ssente za baweereza. Tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Sseggirinya
yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka. Kisegeze ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde. Obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Sseggirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Sseggirinya beetaaga okusoma kuba okusoma kutuusa oluwummula nammwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Sseggirinya bambi atukwatireko. Ebyayonoonebwa nga bw'omanyi nti wabeera okufiirwa. Ebintu bingi byonoonebwa. Kati nga bwe mulaba olusuku lukalu, Lumonde yalinyiddwa. Ebyayonoonese naye bba abaana beetaaga obuyambi. Tusaba nga tukuba omulanga buli alina kyasobola okukwasizaako abaana ba Sseggirinya. Nga bwe mubalaba bato ddala ate bangi. Tetujja kugamba nti ono tebamuleeta ono bamuleete. Wabula buli alina nga mwana wa Sseggirinya buli ajja tumwaniriza. Kubanga omusajja tabalirwa nzaalo ate Sseggirinya musajja muganda. Tusaba buli asobola obbakwasizaako bambi. N'abeeyamye obbakwatirako. Tusaba obuvunaanyizibwa obutuukirize. Obubbi obuli mu ggwanga bwe butuleetedde okubeera nga tujja wano tusonde olw'okuba nti gavumenti saavisi etesobola zituusa ku bantu. Era ndowooza nze Kawempe mumpulira. Abantu batandise n'okunsaba kyowaayi naffe jangu otukiikiriremu olw'ensonga nze nasazeewo abantu bange mbakwatizeeko mu kwekulaakulanya. N'olwekyo Honorable Manjeri naawe weebale kukulaakulanya abantu bo. Kubanga obubbi obuli mu gavumenti eno kambanyumizeeyo akagero kamu. Abazungu bajja ne bayiiya ekyuma ekikwata ababbi. Ekyuma ne bakitwala mu Amerika mu ssaawa 2 tekyakwata mubbi n'omu. Ne bakitwala e Nigeria mu ssaawa 2 kyakwata ababbi 3. Ne bakitwala e Rwanda mu ssaawa 1 kyakwata omubbi omu. Bwe bakireeta Uganda ekyuma kyennyini ababbi kye baatwala. Wano tekyakwatawo mubbi kyo kye baatwala. Kyova olaba tulina okulwana ennyo okulaba nga tukyusa gavumenti eno tuleete gavumenti ya Kyagulanyi erina mwoyo gwa ggwanga. Honorable Manjeri olw'okuba nti mbadde mu kkolokoli mu Kaduukulu ngenda munaye kuwaayo emitwalo 5 tusobole okwongera ku nkulaakulana. Ssaabasajja Kabaka wangaali. This is a message to the government expressing what's exactly on the people's mind. BTN Media Beyond the Newsroom nkujjukiza nti gwegala olanga naffe noti 7 koteeka noti 7 teekako message ku WhatsApp oba okube bate oleete business yo tugirange. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala ze nkuleetedde ate olunaku olwaleero. Nsigale nzeddeni Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.